n'asinza ebyo Katonda by'agaana. Osinza ssente nga yonna weeriga oginoonya, ne bwe kuba kutta muntu omutta, ne bwe kuba kola busamizi obukola. Gwe osinza bintu bikwatikako, ne bwe kiba kiki, buli kyonna ekikwatikako okyagala. Osuulugamba nti kasa kibeera nga kikwatikako nze nsobola okukola kyonna ekyetagisa. Nkubulya Bayibuli egamba olina okuba nga ovaayo. Era Bayibuli etulaga bulungi nti abo bonna bagenda kulamula. Emyoyo gy'abantu gigenda kuddamu gikwatagane n'emibiri gyabwe, babeere nga balamulwa okulamulwa okusembayo. Kyenjagala ojjukire Bayibuli etulaze nti byonna bye baakola byali biwandiikibwa mu bitabo. Era n'enkulabula nti kuno okulamula tekugenda kwa kubeera nga kwa kulowooza nti nno Mukama waffe agenda kubaako kyekubira. Byonna omuntu byakola bigenda kwanjibwa. Kyenjagala okugamba ekifo kyaffe eky'obuddukizi ye Kristo Yesu. Mulamu kaakano atudde ku mukono ogwa ddyo. Mulamu ayagala golokoke. Mulamu tayagala ozikirire. Mulamu ayagala ayingire mu bulamu bwo. Gwe gulawo obeere ng'omukkiriza okuba nga afugiramu gwe. Ye takwetaaga, gwe omwetaaga. Waliwo ensomesa eziraga nti Katonda akwetaaga, Katonda akwetaaga, Katonda takwetaaga, gwe omwetaaga. Gwe olina okumwesibako omugambe Mukama waffe Yesu ndokola. Olw'ekumi mu Kubikulu 2 And death and hell were cast into the lake of fire. Nti okufa n'amagombe ne bisuulibwa. Ani atatya amagombe naye laba n'amagombe gennyini gagenda asuulibwa mu nnyanja yaka n'omubiri. Bayibuli kino kyeyita okufa okwokubiri. Era 15 neraga and whosoever was not found written in the book of life, atasangibwa nga awandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu n'asuulibwa mu nnyanja eyaka n'omuliro. Ennyanja eno kyekifo kyekimu ekigereranyizibwako mu lulimi Oluganda tukiyita Geyeena ne mu lulimi Olubebbulaniya. Geyeena ekifo ekitakoma kubeera nga omukka gunyooka n'okubeera nga genda mu maaso. So okulabulwa amangu kutegeeza kubeera nga tetulina kuba nga twesiriwaza. Tokkiriza muntu yenna kusiriwaza. Tokkiriza muntu yenna kubuzaabuza. Totya muntu yenna. Geyeena muliro, kino kisobola okutuukako ssaawa yonna. Saagala muntu yenna akugambe nti okyalina obudde. Omuntu Bayibuli emugereeganya ku muddo. Omuddo gulwana okuva mu ttaka naye gumaliriza omuntu agulinnyeeko ne gukala. Ate era Bayibuli egereeganya obulamu bw'omuntu ku ekiyitibwa ekimuli. Ekimuli kiba kikyali ku kikolo kyakyo kirabika bulungi naye bw'okikoolayo bw'oti kimala ne kizaawa. Engeri y'emu singa olaba eryenvu nga limaze osusibwa, ekikuta kikaddiwa ne kibanga ekimaze ebbanga eddene. Bwe bulamu bwaffe. Tuli ekintu ekisoboka okugamba nti kibeerawo ne kimala ne kikola ki ne kivaawo. So teweesiga bintu byonna by'olaba.